Okusanga abantu nga batema empenda kubiviiriddeko omutindo gw'ebyenjigiriza okusereba. Ensangi zino abasinga batera kubuuza lwaki amasomero agasomesa abakulembeze abaliwo kati tebakyasobola kufulumya bantu be bamu. Ebiseera ebisinga kigambibwa omutindo besanga gugudde nnyo nga n'olumu olwe balusonga mu bakulira amatendekero gano. Wano Omulangira Sheikh Khalfan Lukanka Kungulu wasinzidde n'asaba abavubuka okukola ekisoboka okuuma omutindo gw'ebyenjigiriza naddala mu masomero agali ku mutendera gw'obusiraamu. Aba nti abasiraamu n'abaana b'eggwanga lyonna okutwaliza awamu bafuna quality education. Ku nsonga ebbiri ezo kwe njagala okutambulira. Erawo obutakkiriziganya tulabe engeri gye tusobola okutuulamu, tulabe nga abasajja bano tubakwatirako. Ono era alabise nga si musanyufu ku bantu abagenda mu maaso n'okunenya bannaabwe nga waliwo abavuddeyo ne babaako bye bakola. Agamba nti kino kimalamu abantu amaanyi era n'agamba nti tujjukire bakadde baffe abaawaayo ebintu bino okuli institutions z'obusiraamu ng'abaliwo tulina okukola ekisoboka okubitwala mu maaso nga tuli wamu. Ngodde mabbali kugamba oyo katumulabe alowooza yasoose, ndowooza nti ekyo kikyamu. Twandigezezaako nnyo okulaba nti omuntu oyo waba atandiseewo ekintu tulabe engeri gye tuyinza omuyambamu. Ekyokubiri nti tetubadde nnyo basiimu, nti bakadde baffe bano beerekereza nnyo ebintu bingi. Oba oli awo singa babirekera families okulumagana naye tulabe nti institutions zino zitambula. Omulangira Kakungulu ayongeddeko nti kyannaku okusanga abasiraamu abatatamiira kyokka bannaffe abaddiini endala nga basobola bulungi okukola ebyo ebigenda mu maaso nga ne baba baliko kye bakola bakikolera mu budde. Kyayogeddeko nga ekirina okunogerwa eddagala. Ndowooza nti ekyandibadde kisinga okuba ekirungi kumukwatirako. Bw'oba tosobodde obanga olaba ekintu kyaliko Mungu tannakuwa vision sirika. Ate kati ffena advantages nnyingi ze tulina. Ki Qur'an eyo gy'olaba erimu buli kintu kyonna. Ffe tetunywa myenge ng'abasiraamu, tetutamiira 24 hours tuli soba. Naye kaakati bannaffe abamu abatera okukola ebintu ng'ebyo ogenda okulaba ate nga bo ate babikoze ku time be bagikutte. Naye ndowooza nti ffe nga umma twandibadde naffe tubakoppako ebyo, abantu baffe tubeere nga tubawagira. Pulezidenti wa Young Men Muslim Association Haji Usman Mayanja nga bateeseteese olukuŋŋaana luno tegeezezza nti abateekerateekera ebyenjigiriza balina okuddamu banoonyereze lwaki amasomero g'obusiraamu agali waggulu gakola bulungi kyokka wansi ne gataba na foundations oba entandikwa. N'olwekyo amasomero gaazimbibwa naddala mu nkola ey'emmeeya fena gye tumanyi obulungi, naye oba oli awo kye tutaakola kwe kutema agenda kulaba nti amasomero gano gasobola okutya okubeera nga gali sustainable, nga gasobola okubeerawo emyaka n'emyaka, emirembe n'emirembe, oba gye tuyita generations. Ekyokwagala okufuna obuyambi okuva mu Bawalabu, Mani Mayanja ategeeza nti kyekiseera tutandike okulowooza kwekolerera kubanga n'Abawalabu nabo ebbanja ddene nnyo okulaba nti naffe tubaako ekitono ennyo kye tusobola okukola kwe kulaba nti nno ebyazimbibwa biddizibwawo ku mulembe oba ku mulamwa oba ku stage gye bulina okubeerako, kubanga olwaleero ffe abali wana basinga obungi ntunudde nnyo. Sheikh Dr. Abdul Hafiz Walusimbi agambye nti abavubuka balina okusoomoozebwa ku biki bye balina okukolerera obusiraamu kubanga bakubuuzibwa eyabatonda era kiba kya nnaku okwesanga nga tebalina kye bakoze okusobola okutwala obusiraamu mu maaso. Nti ba youth ba Muslim young men tulina okutuula wansi, ky'ovalaba nti ku conclusion ya speech yange ngamba tulina okudda wansi tukole retreat redefining tugambe nti what is the purpose of our living, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atuwa purpose yazituwera mu aya 2. Bano batulaze essomero lino bwe lifaanana mu kiseera kino kati era ne bwe bandyagadde lifaanane. Okusomoozebwa okuliwo kwe kuba nti essomero lino lyazimbibwa mu myaka eyo egy'enkaaga naye nga mu kiseera kino lirabirirwa aba Kampala Capital City Authority era nga tekimanyiddwa oba nga banaasobola okubakkiriza okuliddaabiriza nga bwe balowooza kubanga essomero lya gavumenti. Ndi Aginusu Ntale ku lwa WBS TV.